Gavumenti eri mu nteekateeka ya kwanjula tteeka ppya ery'okubeera nga buli muvuzi wa bodaboda alina namba plate 2 emabega ne maaso. Kino kiddiridde abavuzi ba bodaboda okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka naye ne bateekako kakokola tondeka nnyuma kubanga abantu baba tebasobola kubeetegereza. Namba plate zino zigenda kuba zisiigiddwa mu langi enjeru n'enzirugavu nga minisita w'ebyenguudo bw'annyonnyola. Gavumenti eteeseewo amaanyi okulaba nti amakubo gaffe gabeera malungi ga kukozesa era neerongosaamu n'amateeka kati nga yalongosesaamu etteeka lino lye bayita traffic and road safety egenda okukwatagana n'amapikipiki nabuno bwe bayita bu tricycles mu Luganda babuyita batya buno bwotulamu bulinga ne bakuvuga obwo ng'etteeka eyo egamba nti bakati bagenda kutandika kubeera ne namba plate 2 emabega ne mu maaso. Kino kyandibadde kyatandika dda naye kati twazeeyo mu cabinet ne wa Solicitor General balabe nti tukyusaamu kye twali tuteeseemu namba plate zino zigenda kubeera nga njeru naye ng'ennukuta eziwandikiddwako n'enamba nga za black kuba twali tugambye zibeere za yero twandikeko black ne tulaba ng'ekyo bayinza okugenda mu garagi ne bajjayo z'emmotoka ne bateekako kati nokwe kukikyusaamu zigenda kubeera za white nga ennukuta n'enamba za black. Wabula ye akulira poliisi Dr. Stephen Kasima ategeezezza nga bwali omusanyufu olw'etteeka lino kubanga lyakubayambako okugonjoola ebizibu bye basanga omuli n'okulwanagana n'ababodaboda singa baba babakwatidde mu bumenyi bw'amateeka. Tukozeseza tebimala nnyo kubanga ng'enguudo zaffe twandibaddeko nebita na cameras netutateeka bapoliisi ku luguudo tubalabira mu command center. Tukyalina jaamu y'amaanyi nnyo mu kibuga eky'e Kampala, omujuzo mungi, enguudo ntono, ebitaala tebimala biri watono, empisa mbi z'abavuzi ba motoka n'abatambuza ebigere bonna zikyali mbi nnyo. Bano okwogera bino babadde bali ku bikujjuko bya poliisi ebyatandika ku Lwokubiri nga byakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 ku Mande. Olwaleero lubadde lunaku lwa poliisi y'ebidduka nga bano batandise n'okukumba. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.